ebintu ebitakolebwa mu nnono zaffe ebyokusaddaaka abantu obuwangwa ebintu ebyokulooza ebyo ebyekisezi tebikkirizibwa wabula abantu bano mu butamanya oli bagga nti gundi agenze kukwebaza bajjajjaawe bakulaba ng'ofaanagana n'abantu abasezi abatta abantu abalogo ekitali kituufu nze kyesikkiriziganya nakyo bwe bulogo obufumu obusezi naye omuntu akkiriza nti traditionism mu ddiini ye God forbid ye kyakola ki kyategeeza nga bw'osanyuka ng'omuntu atodde obulokozi ekitegeera leka n'abantu abalala basanyuke ng'omuntu atodde obusiraamu okitegeera kati eddembe ly'okwesinziza liringa ddembe lyakutegeera omuntu bw'ategedde mukole ki muleke okuggyako ng'avodde ekikyo nze singa Swahaba Kasumba yagenze n'akwata gundi jubba y'abanne n'agitwala eri mu bali ne bagikolerako ebintu nandibadde omu kuba kibooko ebyo ebyekisiru oyo kyolubugo lwakoze eki otegeera tulema okulemera ku bantu lwaki ofiira ku muntu nti yagenze yavudde mu Buisiraamu n'agenda mu busamize leka agende era nze Swahaba Kasumba I wish you a safe journey omusajja omulaba bw'otunuulira Swahaba Kasumba temumuyambye he looks like a stressed man ulira bw'omutunuulira bw'oba odiginga deep tunuulira omusajja oyo it looks mentally disturbed first of all it looks depressed alabika nga mwavu ayina ebizibu essaawa ya leero asamba badde balina mukumaakuma ne bamwetooloola ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atulaba kansuye nti oli bulungi bitambula bitya wano ensonga twazikwasaganyiza bulungi kiki Shamira embeera ekuganye nze mulina wano ono mu recordingira eno bintu byakyuseemu oyo waali kakati olunaku olwaleero tumaze okuyingira omwaka tugulimu ennaku 2 katulimu omwaka guguno gutambudde gulayo emyezi 11 n'ennaku 29 ndowooza ennaku 29 tolina kye waakozeemu mwaka gutambudde gukulekawo olunaku olwaleero ndina ebbuule tugenda kuba nga tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo weewaawo kakati okuva Buule ndudde omulaba Buule naye Buule omuntu yena yandibaddeko mu area bweti lwankyenewo obunyonyi buyimba kati lumu neerabira okukola ki okuwanula emiyembe negigwa negigwa ate nengulya kati waliwo wano omusajja bamuyita Megatron ajja wano ekimuleeta wano n'okimanyi bitafeeri kati byonna yabibaze ebimeze abiwanula bito animba mbu omwana we ayagala ebitafeeri naye yabirya kati ebitafeeri byebimuleeta wano akati emanju waliyo amenvu kati nagogala nagasimbye nagezezaako wano ebikajjo obulamu tutambula bulungi omuntu yandibaddeko mu mbeera eno kuba naye kati neeno woonoonese olabye oluguudo nga balukoze koolaasi naye bali mukola Sentema nanti bali mudukola koolaasi kati olowooza tetugenda kufuna ebbaala ku mulirwana awo mpozi ekuba ligyekuma okubeera eddungi watandika osikiriza ebyensanyusa ono munnange mugagga ono omuyindi ayina ettaka ayina ennyumba gyazimbyeyo kati ono kyemanya ajavaawo taakolewo naloogi nno ogamba anti tomanya kiki kye bakolawo oba oli wano weebase nga guseka kati kambuuzeemu Buule obeerayo bwomu eno mbeerayo bwomu naye mu biseera ebimu kati byoluwummula muwala wange abeerawo lwakuba alina gye yalaga kusoma baking muwala wange abeerawo waliwo n'omwana wa mukulu wange Anita asoma ku Victoria University naye abeerawo naye naawe bimanyi fe tujja kiro lwoyagadde lwosiibawo ate making my schedule is very unpredictable kubanga abantu tebalina kutegeera juzi nasanga omubbi ng'ayimiridde wali eri awo kukikomera mukikomera nemugamba kale ababbi bakumanipulating nga nemuga kale gwe nenzikakana nemuga kale gwe nsobola okukuba amasasi n'ofiira wano
n'alinnya ekisenge n'agwa mu mbwa za neighbor yalabira ddala ayo manyi engeri gyeri muwanvu kati oli omuntu alowooza ddala kati kano keseefuusi namugamba kale gwe nsobola okukuba masasi n'ofiira wano nga njogeramu nga kibbebe omuyayi yafubutuka n'alekawo niigiina n'akambe kitegeera naye kyeyali ayagala ndowooza kyuma kino ekyuma kino bakyegezezaamu obuzibu bwazze dda bannange tetugenda kukolera mukama oba tulindeko nkole dakiika 3 kale tugenda kendeeza leka nkole dakiika 3 leka oyita wano eno kuba kati no sina gayingira mu nyumba naye waliyo tanka y'amazzi naye mu nyumba yewali tipi kati ekiriwo tubadde tukyagenda mu maaso wagoba omubbi n'awalampa ekikomera nagwa mu kyabalala ate eri waliyo embwa nazo ne zigoba n'abuuka n'agwa eri ewaja ati ndulu neraya ku kyalo naye ng'omuyayi mukubye layini emu nsobola okukuba amasasi kati agenda amanyi olaba ensi eno eringa ddiini mu ddiini eddiini eringa bulogo ompulidde ensi okugiriivinga olina giriivinga nga ddiini eddiini eringa bulogo obulogo bulinga bwe tubeera mu maka byonna ebyo byonna byenkugambye bitambulira ku kintu ekyo manipulation kugeta nti byonna eddiini amaka abantu obuntu ensi eno tubeerawo nakwogera gwe byoyagala ono muto wange bamuyitaani Shamira she's a beautiful woman kati bwoba oyagala okwana Shamira ono gwe totandika mugamba Shamira sport emuli ku ttama omugana I really like your skin nokakkana bwoti kati Shamira ajjukiramu omuntu eyamugambye nti no you need to work on those sports mutuufu nange enfunye kati olwoba okonekitinze emirandira gy'okutegeerako gikonekitinga nejja Shamira Shamira bw'atandika okutunulako talabulira byogambye alayira ddala ng'omukutte omuggyemu engoye omukutte bwoti alayira ddala nga bw'omaze oggyeyo ssente ozibaze ensi bwefaanana kati n'eddiini kyova olaba ebintu bino byonna ebikwatagana mulimu ebintu ebisembe ebibipushinga mu ddiini tukozesa mu bulamu mu maka mu nsi tukozesa bigambo wow you're beautiful okitegeera when I look at you it's like I'm looking at the sun in the midnight poetry omuvuga okitegeera you know I don't need a machine bender to see your curve. You indeed carved. Olongo mulina ngulu omuyina omuyingidde omwana muserebenda ekitundu ekyokubiri atandika okweraba nga mubutuufu yabalagala okitegeera. So it's like that. Yes. Chris yingira mu nyumba ne banno bamundala aliwa naye nga mukola mukasirise mungogolera wano amazzi ago gagende Chris ng'otunanga omwavu oli mulala aliwa toli mu ssaati jangu naye mukole mukasirise kati dola mugende mugenda bayita ndowooza owalaba baana bakukyalo bonna Chris yingira mu kiyungu ky'omunda emmanju awaawo mu kiyungu ogenda kulabawo enkumbi n'ekitiiyo obireete munongooseze wano amazzi gagende kakati mugamba mukolera nze aye tukola ffenna naye amazzi gali wano so Buule yingira yita wano gwe Chris goleetere bano naye mukola mukasirise Buule ensonga lwaki nakunoonyezaako omwaka mbadde nkyakusomesa ensi bwekola ne manipulation omusomesa Buule tuli mu kitambiro kya misa kati si kya misa kati oli gwe bakubira kakati mu nsi
tukozesa bigambo n'owaana okitegeera kabiri kaliiri nsingo biseera nyindo ndaalo okitegeera bw'aba musajja ogenda mujjako sente otandika olanga kisajjasajja kiri awo kimafene naye ng'otandika muzeeyi kasajja muzongomyo omanyi ba muzongomyo muzongomyo muntu omuwanvu naye nga mutono nga yenna amagumba gamuli muzongome ezozo otandika omuyita muzeeyi kumbe oyagala ki sente omugagga waffe mukulu taata okitegeera mukadde waffe kumbe oyagala akuguze poloti kakati that's how things work we connect with words kakati eddiini yegoyinga extra mile eddiini n'essabo kereziya emizikiti emakanisa n'amasabo bakozesa ebigambo n'ebivuga ne presentation yetya omuzikiti ogutuukamu nga guli emptiness waliwo kye tuyita energy tegaba masanyalaze gokka tegaba muliro gwokka wabula waliwo energy kye tuyita spiritual energy amaanyi ag'ensi gye tutalaba the unseen realm okitegeera kakati waliwo ebiconnectinga n'ensi eyo y'omwoyo wabula nga tubirabako oba nga tubyogera oba nga tubimiralinga for instance omuzikiti gwokka okubanga gulimu mikeeka guli empty gulina energy gye guleeta okutandika okulowooza nti wano waliwo katonda okubeera ne nga babawuuza gigi omumanyi katen abakyala ne babeere n'abaami babeere waliwo kyekifiiringa omusajja omu najja ye n'abeera awo n'atuula katuuti n'abasukkulumako oba kyetwandiise ekiwu ennyonjo n'atandika audhu billahi mina shaitaani kakati nti elevation yeno bwebaawo mutandika okulaba obwakatonda shamira baveeko abo mutandika okulaba obwakatonda nga mumulaba mu muntu munnammwe oba mu ekyo ekiriwo yensonga lwaki waliwo obulambire obubaawo imaamu bwayambala bwanjawulo okugwe gwe bazze okusaaza omusajja senkulumando bwayambala ayawukana nnyo okugwe gwe bazze okusawula saaba kabe katikisiti kabe bisopu alabika wali nga azze mu kasoko azze mu kyasibo manyi kyasibo kyekyambalo ky'abakatuliki bye bambala banaani ali mu kyasibo oba gye tuyita religious habit okitegeera kati omuntu oyo ajja ng'ayawukanye ku ggwe n'otandika omulabamu ekifaananyi ky'oli ye energy ajja okitegeera yensonga lwaki mu makereziya batandika in nomine espiritus sanctus okitegeera bulinnya erya patire n'omwana n'omwoyo omutukuvu kati tebakoma okwo ne bakuba akade tanta gwe lwaki olowooza abayindi bakuba akade ababbuda abakatuliki ne bakuba akade okitegeera kaakati ate jjajjaawo n'akuba endege n'asuula wali because the spirit the unknown energy connects with sound to sway the people okutereeza mu motion otandika okutegeera ekintu ekirala okitegeera n'ebigambo bye tukozesa ave maria gratia prenua dominus tecum benedictatus olulimi lulatini mirembe mali ojute nemo mwamali nawe kati tokasose kitegeeza kensose tokategede nze mpulidde olubyoyogera in nomine espiritus sanctus tegeeza bolo lulatini otegeera bulungi nze sinayisirwa bulijjo munoonya bana mugenda ne musinkana bana bamawulire abaawo abaana mulina obuzibu mulina abantu tebasoma naye ensi eno kyovola ababuuka manipulation w'ensi olina okufuna ebintu bibiri okusoma oba okunoonya abasomi nze tusoma oba okunoonya abasomi ogenda kuŋŋamba nti mu Lwenda baasomanga baasomanga wasisinkananga abamanyi n'obabuuza kyovola nti abantu beetololanga Muhammadi sallallahu alaihi wasallam emirembe n'okusaasira bibeere ku ye kubanga yali amanyi
mu bintu byonna abantu beetololanga John omubatiza si kubanga Yohana omubatiza mbu yali embu yali alinamu kasente kuba yali mumanyi. Zakayo muwooza yali munomwe enkalu naye nga kyabulako kumanya bwe yayengera Kristo nakkakkana. Omuntu omugezi bakusegulira. Nze siri mugezi nnyo naye ndi mumanyi. Kati mulimu abantu bibataŋŋamba poliisi wekwatira Jeke nze bambuuza bibuuza ate nga nange bwe ndibabuuza. Ntuuka ku mupoliisi ne mugamba my friend Okero onkutte mu tteeka ekyamu naye etteeka lya poliisi linnyonnyola bwe riti era mu poliisi waliwo oda ekussa mu oda obuteesiruwaza nga bw'okoze onkubye empi naye nja kujjako ng'omuntu ate bajja kugoba. Okero bw'akiwulira n'ategeera nti oli serious ng'atandika now my brother why are you so arrogant we can even talk about omanyi you journalist kumbe akitegedde nti omanyi. Kyovola nze kati nyina manipulation gye nkozesa nga ye ndi ku mutima bwe mbeera n'omuntu avuga emmotoka waliwo kyenkola. Bwe mbeera n'omuntu avuga emmotoka ne batukwata bwe batukwata kyensooka okukola okimanyi ntunula ku bbaaji yanyimiriza bw'abeera nga yeyisa abiri muyingira mu bwongo ntya bwe ndaba nga yeyisa abiri namugamba baba waife okoba ki kakati olwo nkonectinze naye mu lulimi n'atatandika okukulowooza ndi musoga munne omusomako ku bbaaji nange tera okikola. Bw'olaba nga ye Kasule ng'omugamba muganda wange ogamba otya owenge oli otya. People reason with the sense of belonging. Mukoze bulungi mwebale. People connect with the sense of belonging. Kyovola nti tuyina amadini tuyina amasabo tuyina obukatuliki okitegeera yensonga lwaki nze taata wange we yalinga agenda okulonda ayina ebintu bye yalondanga nga taata bw'aba agenda okulonda alonda wa DP kubanga yayagala nnyo DP oba opposition yategeera oyo bw'abulawo ng'anoonyayo muganda omuganda bw'abulayo ng'anoonya omukatuliki bwe babula ng'anoonya ayina mpisa. We are humans, we are selfish by design. Era twerowoozaako by our selfish interests. Okitegeera naye ebyo byonna bitandikira ku biri byenkugambye okitegeera nti tulina ensi ze tukkirizaamu bbiri ey'omwoyo n'ey'omubiri okitegeera. That's why nti biri bw'omala okukwata principles enkugambye nti olina okukozesa biri okukontrolinga ebikwetoolodde the center of gravity oba omaze nkitegeera nti obumanyi abantu basinga batannyo bye batamanyi kyovola nti omulokole bw'anaamala n'akusaba Father Jehovah Jailer, you by divination, by power, by the power of the Holy Spirit. Oh, somebody shout hallelujah. Kati bw'amala ng'akulaba togiranga agamba inde sabarakala mashete kererere mbulwa agamba ayingidde mu nnimi. Mu nnimi. Ezo ennimi ziva. Omulogo yenga awulumulawo. Kati era balina nkibakola ng'ogenda kuŋŋamba bule nga ffe abakatuliki abaprotestanti tetukola nnimi nammwe mulina trick eyammwe yeriwa eyaffe abakatuliki father aba ayogera bwe yamala okulya ekyo ekiro n'abayigizawe n'abagamba nti mutoole kati ng'omwana wa ogani akuba canoni in D major oba akuba zirizi progression eza pecherobero ng'omutima gugenda guwugira ku nnanga ate ebyo bijja mugenda kuwaayo kitayisi bakuteekateeka nga mwenda kuwaayo bakuteekateeka okitegeera. Okay.
so kati bule era nabijira wano wuno kaliga ebiro wuno kaliga ka Katonda wuno ajja yes twesimya abayigiddwa ku mbaga ya kaliga omanye kiddaka ai mukama otenderezebwe Katonda weggulu ai mukama otenderezebwe bafuna abaana basune banyiga ennanga eyo muganda wange ab'omu kati olaba omunanga werubaga nga yalwadde olaba okusatira ab'omu tebaba bangi abagimanyi eyo ne bagibanyiga n'ebigere wansi yeeyo eyakerezi olowooza yene yabalokole ekirekire zambe wambuyo masiya yabaka tuli kindala nnyo ndaba yabigere nomwana ng'aninya bwati ebigere wansi era eyabangirikani nzibu ekuba wansi ne waggulu evuga bulungi anti nebuuza sawundi waffe ow'omukereziya era ayagala okutegeera ekivuga ekyo wekivuga wekikyusa music genda owulize oluyimba lwa Kenneth Mugabe luyita nkakwanye ntya nkalabira ku mabbali nedda sinkakwanye ntya embeera embeera bwetyo bw'omala okukawulira ojja kutegeera kyenkugamba kali akayimba kakuyingira mu mutwe kakusensera omwana yakwata ennankani oyo Kenneth y'omu ku bantu abatono nnyo asobola okukuba ekivuga kya kereziya oba ekya kkanisa ng'akikusa n'ebigere mugezi nnyo nnyo by the way mu bantu abategeera music wano mu Uganda Kenneth Mugabe tomuyisangamu amaaso tokitoddangamu era bodda mu bino era tomuzza mu bino ebyono omuvubuka naakola birisiti oyo tomuteekanga mu ebyo ono bebekulu ebyo tomuteekamu ebyo byekisiru mulimu abayimbi bujja mu byebyo bintu byekisiru gundi waliwo omuganda wange Silver Kyagulanyi tomuteekamu ebyo byekisiru tomuteekamu that is serious stuff kati bino ebyokusaagasaagamu ebya Temensingo ebyo byoteekamu bebekulu bajja biteesa era byekubanga akati Temensingo lusinga alubamu ya bebekulu breakage chain nedda naawe kakati ekikola alubamu ennungi waliwo kyetuyita repeatability oba relatability do you relate with the album oli munnamawulire mbulirayo ennyimba bbiri eziri ku luyimba ku alubamu ya bebekulu boy like that kuliko sakamufulensi tolabanga naawe obadde tukunyonyola bunyonyoze alubamu ennungi ebeerawo it is rubbish waliwo alubamu gye baakola mu 1998 ndowooza 98-97 bagiyita special time I'm not sure about the date bagiyita desert special times ya Celine Dion every year tugikuba ekyo kye bayita alubamu ate bebekulu yakola ki bebekulu alubamu gye yasemba okukola bagiyita Gomama yaliko everyday yes love you every day actually it is the best thing musical thing to ever happen to this country past the days of Eri Wamala biki eyo album yemuku album eziri technically correct era ojakayana ne bebekulu naye bebekulu yaleeta yemuku ku bantu mu kiseera kyaffe yemuku ku bantu abaali bakoze ku album nga album ya ddala ate mukutula njegere it is rubbish guno omwaka album ebadde nga album nga ye album lwakuba nannyini ali lezi ye Lydia Jasmine she did an amazing job really she doesn't oyo muwala tamanyi nakyali era sente kati album ya Lydia Jasmine bebekulu singa ye yagikola ne sente za bebekulu nezira ku album singa bebekulu tabuuza kyogamba Jasmine yakola natakola premier natakola listeners party esingira ddala. It is the only one. Omusajja yagenda musize ebweru ne bakola saawo ne bakola yali ayenjera mbwenjezi akwenjera mbwenjezi nothing tudde ku mulama tulaze kunyomera music ensonga enkulu yasinze okunoonyesa Buule twade tuyingira omwaka musajja waffe Swaba Kasumba tumanye ebbanga lyonna eddiini ebadde etambula bulungi nnyo musajja muisiraamu tugenda okulaba ng'ali ne jjajja Jjumba Lubowa aligaweesa ng'agamba nti ffe ennono
ye waffe era kati nkomyewo eka Obuyisiraamu n'abuvaamu era naddala bali mu ddiini y'Obuyisiraamu kyawabwawazizza nnyo amatu okuwulira nti omukulu oyo abadde ayimba obulungi eddiini yagitegeera n'avayo n'agamba nti kati nze nkomyewo eka wano wewaka ekisookera ddala Buule tulina eddiini mmeka omanyi omuntu atulaba ayinza obutamanya enzikiriza nyingi kale enzikiriza mmeka enzikiriza nyingi naye mu byafaayo by'ensi enzikiriza tetusobola zibala kubanga ezimu zimanyikiddwa ezimu zijja buzi nokitegeera ensi ng'ensi ezimu zensobola okugamba nti enzikiriza ekisooka enzikiriza buwangwa okitegeera kati ensi nga Ethiopia ewasookera obusiraamu mu Africa mu 615 kyetuyita the first Hijra nga buleetebwa obwakabaka bwa Aksum omanyi abasiraamu abapashootingibwa Mecca bajjanga Ethiopia na Eritrea okitegeera by the way saawa yaleero obusiraamu Ethiopia ne Eritrea butono nnyo ate nga gye bwasooka yes ng'ate Ethiopia ne Eritrea batambulira ku kyetuyita obusodokiti okitegeera kakati religion is culture era ekyo muntu takikulimbanga it is culture naye wano religion bwejja nga Kristo amaze okufa mu nkaaga eddi eyo nga religion etandika okutoba mu bantu abantu balowooza nti kino ekiriwo kibi okitegeera naye enjikirizayo ya identifyingibwanga na culture mwokola ki muva Buganda etuula ku myoyo 9 be bakatonda baffe era myoyo 9 omwoyo ogusinga mu Buganda ngunjufu yezimu ku mawanga agakkiriza nti Katonda gyali omwoyo ogw'omwenda gwe bayita butonda Katonda okitegeera era tukkiriza bana bakusawula bagamba nti wali abeereyo gwe batakola ki gwe batamanyi era kino Jumba ali kikunnyonnyola okitegeera kati emyoyo egyo 9 najjo it is a chain kyetuyita Trinity oba pyramid kati mu pyramid wabaawo ekituula waggulu paka wansi waliwo mu Katuliki kibayita Leite be bagoberezi endiga okitegeera kati bino ffe twalina omukulu twamutuma chairman of the Leite kati nga omukulembeze akulira kakati nze naawe tuli kitundu ku Leite okitegeera kakati abantu abo nga bwe bibeera era neeno nti wabangawo nti ono mukongozi nti ono yatulibwako emmandwa nti ono yeyebuuzibwako okitegeera yono onaategeera kino okitegeera n'onaategeera kino kyovola nti tulinawo mukasa w'ennyanja tulinayo ddungu each god had a purpose depending on what we did at that time nti kaakati lwaleero ddungu takyagasa ate wakyaliwo ebibiri ogenda yigga ki kati lwaleero twandibali twagala katonda wa renti culture is like that most of the things in faith are designed on need nkitegeera today leero fanero yalangiridde ennaku 4 watoto n'abalala ez'okusiiya basibirira kutya nti wayinza okubaawo obutabanguko mu byobufuzi okitegeera kaakati ekyo wekiri n'ensigo essaawa yaleero ensigo bw'otunuulira ku bantu abawo ensigo omuntu awa ensigo eya fiizi ey'ettaka ey'obufumbo because it's an important issue but before 1900 our issue wasn't land because you could build anywhere, you could hunt anywhere depending on the clan where you come from naye Stanislas Mugwanyi we bajja ne beposhoninga issue ya land nejjanga ekola ki ekula kati nojjanga oli nabbi n'ogamba ngenda nyina amafuta g'okugaba poloti n'ogamba nyina olukuŋŋaana lwa poloti buli avaawo enkyagula kyapa Allahumma swalli eyo crusade ejjukola ki ejjuza because it is the need okitegeera human nature is like marriage oyina omukyala okwana kakati lekayo okuwa omukazi olijja kuwulira because women are like a religion they exist on need omukazi buli kaseera oyina omugamba
bebi naye olaba ti nja kutwalako emulungo kati emulungo bw'amanyirayo mugambe nti hani ngenda kutwala ejjinja ekiro olabe bridge bweyaka gwomusajja aba mu kintu okitegeera bw'oba n'omukazi nga munaku nga low life bw'obeera ng'obadde ogula binyeebwa tulakawo mu lujjogayo naye no muludde okulya ku mpuuta ng'oyogera bwogezi osirike olweggulo jangu ne kilo 2 ng'okimanyi nyingi ku bbo era agenda ku mizigo bannaye taata nakibuuka kyatukola yaleese empuuta oba sente yazigyeewa wakoze eki ekyazaamu ekijanjaalo create that need demand okitegeera bw'omala geeta akanyama beera awo nyiige kati gwolina omwana muto mukazi mwana akyalimu obulungi toddaawo tomutwala mu nkuuka leka ab'ebuddu bagende mu nkuuka mutwale mwawiro mutwale ku Sheraton noonyayo akasi gye batasasula visa mutwale oba omusuuza mu bbaala nga temulina za hoteri mu mutwale kubanga kati tuli mu mulembe ogw'abakazi b'otagenda kugamba mbu sit down asituke bamama baffe babagamba nga jump naye mama wange ebyekisiru teyabirimu nga bagamba buuka ngabuuza dadi mbuuke kyenkana how high naye ku lunno gino emizigo egy'omunaana osanga yagenze nga yagenze ate bano ajja kuganja funa ndi ampeeyo 2 mbeerewo they are useless like that. Kati omumaintaining olina okumubeezaawo ku lies ku need kati ddiini kyekyo okitegeera kyovola eddiini egenda kutujjukiza ti bannange tugenda mu mwezi gwa kalema mubeere ku ekyo nti tugenda mu mwezi gwa ascensioni balina ebigambo byabwe awo okitegeera nti leero tugenda kusiba dry balina obugambo bwabwe nti leero olunaku lwa mafuta okitegeera kati okuzaayo amawanga mwe tuva ze zaabanga enzikiriza zaffe abamu bagendanga ne kubika okitegeera era n'okukkiriza kwaffe kwavanga na ku mirimu gye gikola ffe ab'emmamba ffe tuzaala kisuze yakuuma effumbiro lya kabaka baliyita kalyomu effumbiro lya kabaka teririibwamu muntu mulala yenna kati ffe ekyo kintu kyaffe okitegeera jjajjaffe empiima yalasa ente nga bateekako kabaka tulinaawo entegeera yaffe eddiini kutegeera with the spirit z'oconnectinga ki nazo okitegeera so wano bw'oba obala enzikiriza to underscoringa the fact nti abasoga enzikiriza yaabwe busoga abaganda tukiriza mu lubaale waliwo abanyabindi n'ebiteega n'abalala okitegeera kakati bw'omala ekyo n'ojjayo n'enzikiriza ezajja obuzzi kubanga nazo zaaliko obuvo okitegeera Caesar Bogeya baamukuba ekifaananyi yali musajja mwenzi nga yimpula malaaya musajja muyaayi essaawa ya leero tulayo ekifaananyi kya Caesar Bogeya mu masinzizo nga ye Yesu Kristo endako ono gwe siye bamuyita Caesar Bogeya bangamba lumu yagamba munaye temuddamu kuntendereza yali mubi nnyo ku mulabbino va gwoyo ng'oli kwoyo ate owa firimu oli yali wandingiso empula mulamba gwe baasiiga ne bamufuula Yesu gwe tusinza omusajja yafumintiriza asiige Moses asiige Yesu yalinga abeera Florence ng'awangala n'omukyala yalina ennyumba y'abamalaaya Monalisa omukyala yali omubalagavu omugumba tebusoma ebyo temubimanyi kakati tuddayo ku bino nti eddiini eno togireetako maanyi Aksum Kingdom aba Aksum bwe baleeta obukatuliki bwe baleeta obusiraamu Ethiopia ne Eritrea gwe naatulaba njagala okitegeere nti ensi Eritrea efuuka Eritrea mu 1993 awo lwe beekutula ku Ethiopia osobola bafaanagana amesegenalla thank you so much
ennimi zo nzimanyi. Ethiopia. Kakati baatuuka nabo ne bagijjako amaanyi. Okitegeera. Enzikiriza zino zijja gwe kyotegeddeko kitegeereko. Kitegeera. Kyovola nze njagala nnyo obukatuliki. Tusomesa abafaaza baffe ne bajja ne batubegulirako bye bamanyi. Olw'Esande faaza ajja n'evvanjiri kye basomye Kalamoja, kye basomye Ebule n'Ebweya ne Vatican kyegimu ffe tetubula bino tutambulira mu oda yaki erindako kye basome Vatican kitusoma wano ku lunaku olwo. Amasomo gabagega mu bintu byonna byebimu. Kereziya etambulira kalenda wema mu mwaka kya wonna guba kya era embala yaabwe nkadde si eya Girigoli omanyi Kereziya ate ddiini zuli zimu zisaawo zaakyo. Kereziya Katulika yasomesanga nti ensi mmeeza nti bw'otambula ennyo n'otuuka eyo ogwayo eyo wansi era bw'osima wano otuuka mu guntu guli n'ogenda eyo todda. Galileyo Galileyi n'atuuka n'akola telescope n'agaa no waliyo planet endala. Kereziya yalagira bamutte kyagitwalira emyaka ebyo okwetonda naye ng'esse omuntu bwereere. But was it a fact that the other planets exist? Kati okutegeera kw'omuntu w'enzikiriza abanga omukazi anoba. Omukazi anoba agendako n'ewa nnabbi naye olowooza oyo omusajja wange. Jjukira ba divine bo balaba ky'olowooza. Njagala okugamba bannabbi gye bali aba balaguzi n'ebiseera ebisinga boogera ky'olowooza mu nsi ey'omwoyo bo olw'okuba babbirira bubbiriza okutegeera ensi emulaga ky'olowooza. Akusoma obwongo nagamba no bwe mugamba kino kye yeetaaga. Era bw'ogenda nga ku mumeme gwo oyo ojjuzaako era the best way to fight a diviner is control your heart. Gwe genda akusabira ayagala okusindika ogwe nga golooza ku Premier League tosobola kugwa. Tojja kugwa. Kyekisula bano abantu be basinga n'agwa. Subliminal induction. Tewali maanyi gali awo. Akuyingira nedda amaanyi weegali naye amaanyi ago gakola ng'emyoyo gyammwe n'amaanyi gammwe gaconnectinze akuyingira mu bwongo emitima gyammwe ne gikwatagana giti. Kikiri kye nkugamba Katonda tasobola kwogera naawe omwoyo mutukuvu tasobola kwogera naawe nga teweewaddeeyo. You have to clean and open your heart to connect. Ennaku zino nsaba nnyo n'abalokole, they are good people bw'osanga abalungi. Kati ng'owaffanera omusajja mulungi. Rubega. Musajja mulungi nnyo era they should not tell you otherwise. Alina kyasomesa wano kye batasomesa. Lubega ye muntu agenda okugamba nti wayenze nti Katonda teyakukyaye. Weenenye edda mu oda obwenzi bubi naye Katonda teyakukyaye lwaki? Lwa bwenzi. Naye abalokola abalala oyo alimu Diamond muzimu bakulaye nakawalo kannyonnyola oba munaagenda mwonna ng'olwosooka otandika ofuuka Diamond ogwo muzimu. They are very hopeless. They are very stupid and unbecoming. Kitwala wano Buule ono omukulu kye yakoze okuva mu Buyisiraamu n'ajja ku nnono. Olwo tugamba nti ennono bwe bujjajja bwaffe. Abasinga bagamba nti bw'oba ogenze mu busamize bano ogenda mu gundi eyo oba ogenze kuloga. Lwaki eno eddiini kansangwawo yandibadde ey'obujjajja? Abasinga bagamba nti tuba ogenze kuloga. Kye yakoze gwe nga gwe okitaminga otya oba okitunuulira. Kaakati abantu abo balina obuzibu kye nakugambye nti abantu baffe abasinga tebamanyi. Naye ate tulina n'obuzibu bwe tusanze. Tuli mu society abatamanyi boogera nnyo. Ate abatamanyi bali bonna bali mu mizikiti, bali mu kereziya, bali mu balokole, bali naffe mu society ne mu YouTube ne mawulire buli wamu ne mu bufumbo. Omanyi abantu ababuulirira abafumbo 90% online. They are very, very stupid people and they know nothing about marriage. And some of them tebali married. And they will never be married. Okitegeera? Tebalina kye bamanyi. Kakati kyo kye tusanga.
kati kankubuulire mu traditionalism waliwo ebintu ebyawukana. Shamira Tereza kamera. Waliyo obulogo. Waliyo obufumu. Waliyo obusezi. Okitegeera? Kati enzikiriza zonna ez'obuwangwa ebintu ebyo tezibikkiriza. Okuloga, okufumula n'obusezi. Obufumu it is sorcery. Being disastrous. Ojja abantu balina kye bakoze n'obatta. Kibwetere. Musima ya kusindika. Era ebyo ebintu byexistinga for a purpose. Jumba aligawesa ne banne. Tebasobola kusomesa bantu nti gundi muloga ave mu ttaka lyeggoddewo. Si bye bakola. Wabula ono w'eddiini ye kyakola ki? Kyalowooza. Mu nsi enkadde, mu Buganda enkadde, mubangawo ne bwe bayitanga amaloga amateeseeko. Okugezanga omuteego. Nti abantu bakuŋŋaana ne bagamba naye tulina omubbi ku kyalo. Tukkirizibwe tutege omuteego omuntu tumulabe kubanga atubuze. Era abakulu ne bakukkiriza nti tuloge nti ono gundi asobola okutulula omubbi. Tigundi akole ki adde byakkaanyizibwangako. Ebintu ebitakolebwa mu nnono zaffe ebyokusaddaaka abantu obuwangwa ebintu ebyokulooza ebyo bye tuyita ebyekisezi tebikkirizibwa. Wabula abantu bano mu butamanya oli bagamba nti gundi agenze kwebaza bajjajjaawe bakulaba ng'ofaanagana n'abantu abasezi abatta abantu abalogo ekitali kituufu. Nze kyesikkiriziganya nakyo bwe bulogo obufumu obusezi. Naye omuntu akkiriza nti traditionalism mu ddiini ye God forbid ye kyakola ki kyategeeza. Nga bw'osanyuka ng'omuntu atodde obulokozi ekitegeera leka n'abantu abalala basanyuke ng'omuntu atodde obusiraamu. Okitegeera kati eddembe ly'okwesinziza liringa ddembe lyakutegeera. Omuntu bw'ategedde mukole ki? Muleke. Okuggyako ng'avodde ekikyo. Nze singa Sahaba Kasumba yagenze n'akwata gundi jubba y'abanne n'agitwala eri mu bali ne bagikolerako ebintu nandibadde omukuba kibooko. Abalokole bamanyi n'okwokya ebyama. Ebyo ebyekisiru oli oyo kyolubugo lwakoze eki otegeera. Okitegeera? Era tulina abalokole abatabikola. Okitegeera? Waliwo omulokole munoonyeeko bamuyita Pastor Rwomushana. Oyo musajja gwe mbalengera okugamba. Pastor Rwomushana alina ensomesa gy'asomesa. Musajja mwagala nnyo Rwomushana. Banda ali point blank. Yes, Pastor Rwomushana yakugamba kyotategeera kireke. Togenda kutegeera buli kintu. Ye Pastor Rwomushana yagamba mbu kati oze mu church osabye ovudde ku ddagala lya siriimu ojja kufa. Mire eddagala lyo ojja kufa. Kakati bebe nzikiza gye tukola ki? Waliwo n'omulala bamuyita mukuye. We are actually getting sober religious leaders. Era mu ku TikTok oko munoonye Pastor Rwomushana. Mumubeereko nnyo. Tagenda kulimba. Nze bw'abuulira enjiri ntuula n'enkola ki? N'empulira. Okitegeera? Kubanga is not here to help you, to excite you. Okitegeera? Ebyo bye tubuulira abantu. Bro, okugenda n'ofuuka omusamize dembe lyo gwe ntegeerayo. Ekirala ffenna tukkiriza nti ani alina obuyinza obwenkomeredde ku bitonde by'ensi kuno? Si Katonda. Abalala gwe muyita Allah, abalala gwe bayita Muwungu, kyemuyona kyemuyita oba Buddha. Kakati Katonda yafuuka ddi ow'amaanyi ffe tutandika omukolimirako abo bamweganye. Yafuuka ddi omunafu zimulwana entalo. Teri kintu kya busiru nga kutandika kulwana ntalo za Katonda. Okolanga ani? Ffe mu Bukatuliki tulina malayika enkambo gye tuyita Angel Michael. Okitegeera? Etambula n'effumu ery'emimwena. Okitegeera? Maama wagiripulesinze. Kasumba bw'aba yakoze kyatayagala nga tokyagala muleke. Nze nnyina mikwano gyange gye mmanyi nga bagenda mu masabo. Era bwe bagenda mu masabo ne tusala layini. Nze Bule siri musamize. Okitegeera? Nze situlwako mpewo. Okitegeera? I move with common sense bro.
n'empewo gyeziri zibeereyo nze nja kusigira mwene zina empewo ez'okwambalira jaketi eza esi nja zisigaza naye ze ez'okwerogoza sizisobola ate sizirinaako buzibu zibeereyo sizirinaako buzibu. That's freedom. I'm a slave of human rights. Era ensonga lwaki bino ebintu bye nkugamba nti sibirinaako buzibu. Divorce olaba okeera n'otandika n'osiyaga siyaga bibyo sigenda kubeera mu lukuŋŋaana lukutta naye toliraana baana bange ono yagenze bw'okeera n'osamira samira bibyo munnange naye sigenda kuwa transport na sente ze ezabigali n'ebyange bikole ki biveemu naye tusigala tuli bakyali. Yes, let's draw lines. Mu byenzikiriza gwegenda mu bibyo ekitugatta kye kiba kitukola ki kitugatta tulema okulemera ku bantu lwaki ofiira ku muntu nti yagenze yavudde mu Buisiraamu n'agenda mu busamize leka agende era nze Sahaba Kasumba I wish you a safe journey. Omusajja omulaba bw'otunuulira Sahaba Kasumba temumuyambye. He looks like a stressed man. Wulira bw'oba omutunuulira bw'oba odiginga deep tunuulira omusajja oyo. It looks mentally disturbed first of all. Yes. It looks depressed. Yes. Alabikanga mwavu ayina ebizibu essaawa ya leero asamba balina badde balina mukumaakuma ne bamwetooloola kubanga nze waliwo munnange nanzaba kimanyi maama omwana wange musiraamu mpangala nnyo n'abasiraamu omusiraamu yaŋŋambye ti enzikiriza yaffe ekkiriza okubivaamu nga bw'obiddamu kale gwe wali mu ddiro mu fridge wabaddeyo Minute Maid ogenda kunywa soda kati diabetes akulaba bwati nga bwalingiza onywa kooku kakati byebyo okitegeera kati Kasumba kye yakoze kike gwamwagaza ewuwo munnyonnyole naye yagenze buli mwagamba nti Kasumba taliye ayina ebizibu bingi anti kyekyo muba muyina omuyamba eddiini zino ziraba kye zitukoze kye ziriwo okukolima nakwegeziwaza okitegeera ekyo kye nkugambye ku pasita lw'omushana nti pasita lw'omushana akugamba nti ogundi sisita malaaya gw'omuyambye otya okuva mu bwamalaaya mu kifo ky'omugeya okitegeera gundi babulaza babbi mu kyaki gw'otaddewo emirimu emeka kyaki zibeerawo kusabiriza olaba kati lwaleero bw'oba obadde obanja pasasirwa dde agendayo sibasoloozezza bw'oba obadde obanja Ssenyonga gendayo bw'oba obadde obanja Fanero gendayo enkalu weeziri naye ate ekyenjawulo nti save for people pasasirwa dde nakyo kimanyi nti yakuŋŋaanyiza ssente ayina charities zigenda okugenda kanisa ebyuma bya TV bigenda kukola ki kubeerayo omusajja muleke okitegeera Fanero ali mu kuzimba ki kanisa naye kyemmanyi nti akola outreach eziyamba n'okuweerera abaana abaweerera silent teyeevaayo naye nga bakola ki bayamba abantu naye mulimu abasumba abekusa bokka akuŋŋaanya n'ateeka n'akugamba nti mugule sitiika mutimbe ku nzigi zammwe mu mafuta gabakuume ye bwamala ozibajjamu eza sitiika ng'asasula bSFC omanyi Museveni bw'akuwaayo SFC olina obba okyayo olina obbaliisa ate bali abalinga lubaale oti omusirikale taliisika waliwo omuyimbi gwe baaba wanja mukunyumiza nga tuvudde ku kamera yamaliriza asigaza kobula bangambanga bajeti y'ettooke ng'oli ku bukipusi omuyaya avuunula esowaani kuba bali abasajja abakozi babeera okitegeera energy eyo gwe bateekamu balina okuba okulya si bakuzanyirako bali mu kwekussa ye kasita amala osolooza bwati ku 31st tebayamba bantu okitegeera buli muntu ayogera kye kyova olaba the most controversial books in our lifetime in human history it is the Bible okitegeera it is the Bible and the Quran. Why? Those books are good. Naye babisoma babizza mu interest yaabwe. Musajja akeera ku makya n'abeera wali nga yalidde omuceere yawoomeddwa ali akyamuse
naganze natudde mu motoka ya Museveni eringa jjana naye nga kyayogeza mmere kati bw'omunyiga ennyo n'afunayo aya n'afunayo hadisi gya ate nga mutuufu tolinawo omuwakanyiza yabisomye yabitegeera kyawandiikibwa ekyawandiikibwa kigamba nti olituula mu motoka z'abakungu manza okugamba nti abakulembeze baleetebwa Allah ogenda mugamba ki najja nakusomera nti abakulembeze buva eri Katonda yes ogenda muddamu ki omusajja n'amala emyaka ng'akusomesa nti empeta obeera otya n'omukazi atalina mpeta bw'amala n'agibikula bw'ati n'agamba naye mu bayibuli mulimu empeta ludda naye mu butuufu nga bayibuli yemu yeyogera ku nfumbo ate emu yetaboogerako onfuna oyogedde nno ku mpeta buule empeta yange sigirina ate lutalo come and beat me empeta wagiteeka I don't live in innocence va mu byekisiru twazze kola oda oba omukono si abampeta buule but I have beautiful fingers abantu bazirabeko nga tewalina biba distracting I have beautiful fingers by the way tuve mu byekisiru tuve mu byekisiru tuve mu byekisiru buule nze ojja kunettira kati eddiini ebadde erina kuyamba etya Swaba Kasumba nga tanakusala kugenda eri eddiini ebadde egagala okuyamba etya abadde asaazisa nga bino bye nga mubirabye bamaseka temulina kudduka mu YouTube to chase clout by imam you are moving muzunga mubadde mulina kunoonya Kasumba ani gwategeera ani gwe yasaalirangako naye yamusaazanga ani muzadde we ani mukyala we mbabuuze omukulu kiki okitegeera bwemumala otutegeera mugende munoonye Kasumba mugambe seeka tye ettaka esente zebakubanjaliza nti amabanja tugasasudde ntye mumwagazise Katonda kigiza omukulu nabadde alina ebizo byayitamu mumwagazi yamutuusiza ku kino there are principles that guide wealth okitegeera mu nsi ey'omwoyo ffe bwe twakeeranga Abaganda ne tugamba nti ebigali by'abalongo weebiri it was a principle to save kubaamu nankalu omanyi ekifuga ekibbo ky'abalongo sente zojjamu weewolamu neewola ozizzeemu kati n'osanga omusiru olw'okuba ali wali n'amanya yagakyusa ate abantu abo abeerokosa ne basiruwala balina ebinnya nze mutiibwa nze kuteesa nze mulungi nze mulungi wa Mukama nze kwagala kwa Mukama nze kigambo nze haleluya those are evil spirits sitting in churches they are clueless dishonest people nga tebamanyi you can't separate religion from common sense beliefs spiritual things from common sense never even the principle or the biblical principle tebasobola kusabira mbogaggawale waliwo ge baali osalidde n'agaggawala taliiyo nti twala obugagga tebabutwala baba babutwala era omwaka oguba gwadde gutandika n'owaayo emitwalo gyo10 owaddeyo lwa bugagga n'obutwala yuwasire gugenda kuggwako ng'era oli mwavu era ojja kuddayo ne kukwasa tumulumu ogwa mwaka gwa 2 era osabe ate oba owaddeyo the principle is glued to few things seeding kusiga you cannot harvest what you didn't seed tosobola kukungula by'otaasiga oba nje mpandika yakatabo ku common sense oba naye nduza tusooke tumafunayo kikazi kyetuwasa ogenda kuddamu kuwasa kati otandise ebyekisiru eno kyano bajja gitwala nagamba atuuze abantu addemu ebyo ebyekisiru nja tutwala kyano anti kyeŋŋamba anti ogenda funa ekikazi kyetuwasa kati bole sigeza ogenda kuddamu kuwasa tudde ku mulama ate nze kasakyali atandika aba agenda kuddamu kuwasa ate buule olaba naawe waddamu
Bwe byakwetwala nawe oyise mu bizibu bingi. Bole tuvembye ekisiru. Ne kasita watereera. Kati gwoli kuki? Tuli goli kandi kati fena kati ligi yali emu. Kati gwoli kuki? Ndyoke. Asanga yalya. Kati wafuka kimpe kyekubire. Mera lyawo munako najja mu inbox yo. Nogaga kati kimanye kiri mu Buule. Guno omuyaga gwonna ogubaddewo. Ekisinga obeerawo waliwo ababeere nga bagamba oli bw'aba alesewo Buule babeera mu inbox hello Buule kyekiriwo. Nomanya abantu bamumanyi. People know me. I'm not a bad person as people paint it. Kati ebintu bye boogera nze n'olumu omuntu agenda n'ayogera ekigambo ku Buule nange nenkyawa Buule nengamba Buule kikula kyekyo. Nawe wewulira. Nze obuzibu bwonna abantu bwe bamumanyimu bweseekweka. I'm very arrogant. Ate I detest omuntu bw'aba musiru ogenda okulaba nga tetuconnectinga. Kubanga kakati nze kankubuulire. Tosobola kubeera kati ngampasa ngono mwana Shamira. Shamira ayinza okunsangamu obuzibu nnyo. Shamira omanyi ebibuuzo bibanyumya. Walabye Ssefuko kati nze ng'onyumiza ebyo. Banyuma ebintu bya TikTok. I'm an intellectual. Yes. I read books, nsoma bintu bya mawulire. Lengera TV yangu. Olaba nkyeraga wali bisolo. Kati leero nasazeewo zino ennaku mbadde ndaba National Geographic. Okitegeera? Ndaba National emisota. Yes. Kubanga I get to understand very many things. Okitegeera? Very many things. Ensi obutonzi butandikira na ku bintu ebyo. Nja kunyumiza engeri omuntu gye yajja amagezi ku nsolo n'olukiiko we lwaliwo. N'engeri ekiwugulu gye kyabuusabuusa entegeera y'omusajja ne kimukolimira. Omuntu yajja amagezi ku nsolo. Amaaso gaffe galina kubanga gagasinga n'ag'ebiwugulu obunene. Ekiwugulu ekigamba nze simuwa oyo takkuta. Buli kituli kye mumutaddeko tekirikkuta paka bulwanaafanga. Mbulirayo ekituli ku muntu ekikkuta. Ekitabeera bize. Mukibulirayo nti ekituli ekyo tekibeera bize. Ngamu ne bwe mwebaka okusirika mulogootana emimwa ne gyogera. Nze ndi mumanyi. Bino ebintu bye nkugamba nze mbeera nnoonyereza. Kati bino bye mudda ku Swahaba Kasumba bya kisiru. Mumuleke. Muli eyo balina obwana bwabwe buli eyo bwana bunywanjaga. Abaana babeera mu bukaaya naye babeera mu best hotel. Okitegeera? Abaana bali abaana b'abasiraamu boonoonefu, abaana b'abakatuliki boonoonefu, abaana b'abalokole boonoonefu. Nze nnyinako omwana w'omulokole omu gwe mmanyi. Omwana oli bw'aba akunnyonnyola annyonnyola ebyo ebimuyamba essaawa eyo. Ennaku zino omwana w'omulokole yayagala omusiraamu. N'alekawo tujja binyumya. Kakati abaana boonoonefu. Abaana boonoonefu. Naye famire zoonoonese, obufumbo bufa, basic things ziremeddwa okugira. Bamaseeka abo abanenya Kasumba essaawa ya leero bw'obayita n'obagamba nti muzeeyi n'obayita n'obagamba muzeeyi abayita mu State House kuba okyayo. Bonna teri abuuza wa waasaalira. N'entebe ze baba batuuzaamu teri abuuza oba mama Fina waatuula. Bamuyita n'erya imaamu, bamuwa n'erinnya ly'ekisiraamu. Bamuwa n'erinnya ly'ekisiraamu. Ntaagwe mulaba oyo. Oyo gwolaba Sharifu. Bwe wajja ssente Museveni afuukirawo Khalidi. Okitegeera? Okitegeera? Byebyo. Naye religion thrives on selfishness. Bino tebakikulimba. Tewaliwo kigatta musiraamu na mwanzikiriza ndala. Obusiraamu bulina principles zaabwo. Okitegeera? Abasiraamu bafuna wuzu ne bagenda ne banaaba beeyambe. Obuyonjo bwabwe bwebwo. Ate mwe mufuna bikookooma. Kyekyo you can't tell musiraamu otherwise. Abasiraamu tebalya nnyama ntuge. Naye mmwe mugwa mu bibya ne mulya. Kati nnyama y'oku State House musiraamu kyagisala.
okitegeera waliwo ne gye tuli eyo ne mbasanga balingana naye wano tayinza kuisiramu yakedde sala nkoko zino ye ogenda n'omagamamu nga kaali nga taliiwo ate erabika ki nkaafu erabika ki kyova olaba abantu bagenda osigala nga bali siriyasi be bantu abatajajinga nze nalaba nnyo era omusiraamu gwenjagala bamuyita Numan Katende oba bamuyita Katende something musiraamu abuulira nnyo ku TikTok Numan Muhammad. Oh, that boy, oh my God, that boy akwagazisa obusiramu vuuka nnyonnyola n'ogamba nkya lwaki sisiramuka ya rabbi kubanga kisooka takujajinga ekisooka akuzaamu buzza kisuubi nakwagazisa naye eddiini bazitaddewo kutukyayisa kababe balokole omulokole adda mu kukyayisa buyayisa omusajja omuntu yakakulabemu alina ka bayibuli ng'atandika kukulaba mu mizimu mbungenda kuguba mu mizimu jjajjange yafa ate gufuuka gutya omuzimu gyendi are you stupid omuzimu gy'abajjajja wange akute Bible mu ngalo mama wange Monica Nanziri Christina yafa ate n'afuuka mu muzimu otegeera mizimu gijja kutuga bana olaya kati okolera busente bwo wangamba wagulu obupoloti eyo kati obutaka bwe bajja tuuka sebo nga wafadda bekunganye bagende basabira omuzimu gwo muzima wanu tatawo gwa omuzimu gwa kitawo gwe gule naye nga wabona n'ogula poloti no way you people no way muleme okutumanyira nammwe okitegeera so eddiini zino zirina ku existinga on one thing respect kuwaŋŋana kitiibwa nakukkiriza bantu balala nabutalamula kyova olaba ekereziya katulika etugamba omukkiriza anejjusanga emirundi 7 whatever the case it be ekyo manyi kyekitegeeza nti Katonda waffe musaasizi abasiraamu bagamba nti obusiraamu oli bwasobola okudda n'atulamu kitegeeza nti Katonda waabwe muki musaasizi okitegeera musaasizi the virtue the foundation of religion whatsoever everywhere it is forgiveness understanding and not judgment okitegeera ejjana twagijjayo eggulu twalijjayo puligaato litwamujjayo nitumuzzako ekyaddondo wane sajja batuulira ddala be bamanyi omushiriku be bamanyi omuntu baawukanamu ku katono ng'agamba oyo mushiriku era essaawa zino omukulu oli mushiriku mushiriku olw'okuba tategeera abantu balina ebizibu osanga abantu nga bali mu masabo osanga abantu nga banywa obwenge osanga abantu balina obulogo bwe bakola bwe batamanyi osanga oli ng'atambula nakati naye ng'atuula ku musaala wali n'asaala fe abantu ababemanyi nze nyina abantu bemanyi abalina amasabo naye ng'obasanga mu Christ the King empigi mugundi ng'atuula wali mu maaso n'entebe babula gissaamu linnya emmisa etandise naye omukulu tannatuuka era olumu omuwala yaŋŋamba nali mu Christ the King awo naŋŋamba eno entebe yesima ya MP agenda tutuulayo ne mugamba you are very stupid human nze nsituke mu ekereziya olw'okuba MP agenda kujja wano ne mugamba agenda olete ne security gwe njakusabulira oluyi mu kereziya wane ne maali omubeererevu naye awulire nti no waliwo omusajja omulalo religion is us for all we tulina okutuula we wali naye situla otya mu bantu mbusimanya meeya w'ekibuga kya ku ddiiru ki meeya w'ekibuga nsitule mu ntebe eya kereziya nga ffe muntu kuba oluseke so bule abasajja ababbi 2026 yatandise omwaka gwa gutandika obwako kyosaba bule Katonda omwagaza ki omwaka guno nze nanyonyodde Katonda ntiki Katonda wange Katonda mugabi Katonda wa kisa we have a God who is very generous the Lord who loves us okay nze nakkiriza Katonda nti nzikiriza mu Katonda this is a year of provision this is the year of abundance okitegeera si kufunamu bufunyi okitegeera waliwo wano omuwala akedde kunkubira naŋŋamba ntunda poloti yange $8,000,000 nandagirira n'ekifo wekiri okitegeera siinaako yadde omutwalo naye nkimanyi ne puroguramu eno esobola okuggwa nga waliwo azimpadde oba nga gwe nakolera azinsasudde
ate munnayo. Yes. Nze nzikira Katonda nzolaba. Nze ndi nabbi w'obulamu bwange nakkiriza nti nze neerangirirako. I do not lack. No. Era muli mu level gye navaamu. Nze nava ku level mbwe y'okusondera emmere nedda. Okusondera emmere baki? Tomanyi bano nteerako omutwalo tulina kyakufumbawo siriiwo. Nze siina wano mu Kampala we sisobola kulya. That's what I have. I have grace. Nze ndika ekisa kya Katonda. Kyannondoola dda. N'okifuna. Lwina ndi mu mukwano gwange Silver Kyagulanyi. Nanyumiza akayimba ke bakayita obujulizi. Actually it is the best gospel song for the year 2025. Ogenda ku YouTube keyogerera. Oluyimba bujulizi Silver yanyumiza nti babe yakuba oluyimba mu myaka 2-3. Yanyumiza taata we era ekifaananyi kya taata we gye kiri bw'omulaba taata wa Silver. He was a clean man. Siffe babadda mu bino n'enviite musajja nga be bali. Nangamba taata ono omulaba yayinamuko ku nkalu nga zo nnyingi. Taata naye we yatuuka ndowooza transition yabeerako ne ssente ate ssente nezikola ki nzigwawo nti ne babeera ekirekaawo nga bapangisa nga bali mu bulamu omanyi nga abaana bo mwaliko mu bugagga naye nga ate temuliiwo. Ye Silver kyakunnyonnyola naye Silver yaŋŋamba nti obulamu obwo bwabakosa nnyo ne babasekirira ku kyalo ekitegeera naye atuuka actually yannyumizaako nti sister we ayagala agula awantu we baabeeranga we baapangisanga owuningewo. Olaba Katonda bwakola. She has the money. Alinda decision ya buli bantu. Nanyumiza naŋŋamba waliwo Katonda wa kujja Buule. Okitegeera people who have been doubting ne batandika okuteesaako. Nze muganda wange omwaka ogwaggwa nabeerako mu mbeera ng'abantu bakuteesaako Buule asobola okukola ebintu ebyo. Batugambye Buule ayambulamu abakazi engoye n'abakuba ebintu nga naye bikukanga ekitegeera nawe bw'obiwulira ogamba Buule we musanga kusomera naye natuukangako nga ne ba X be nayawukana nabo batuuzizza abantu oli akugamba X we yatutuuziza n'alugamba Buule bakwogerako kino naye tokisobola kukikola. Yoyo Katonda emmeeza kwe nagobebwa kwotadde obujulizi X mwayawukana naye ali kulwana olutalo agamba limba okuyogera ku Buule nti Buule tayagala mwana wa gundi Buule era nti Buule nze nga nawe yawukana naye nga musaba fiizi z'omwana gw'ataazaala n'azinjokya okitegeera otegeera ng'abantu be ensi yekwogerera ebigambo byogeddwa Buule omwaka guno oguwedde ku Buule naye nga gunaatera okuggwa obadde ebigambo bingi obisurvivinze otya obaddewo otya. Let me tell you a clip kati kanjogere ne Shamira yategeera gwe wakula dda tokyategeera tokyabuulirirwa nnyo bwe weesanganga mu nsi nga bakwogerako ebigambo okitegeera sooka otuule okakkane. Okay? Mu Lufalansa waliwo ekigambibwa nti never interrupt your enemy when they are making a mistake. Ekyo kindi ku mutima ekitegeera when you see people running around talking about you gwe sirika manya ekituufu kyo ensi ekulamule. Let me tell you togenda kunnyonnyola buli muntu. Waliwo omuntu akulaba nga bw'atyo nga ye bw'akulaba akulaba mu ssabo ng'akulaba mu bubbi akulaba mu bw'ati okitegeera. Nze waliwo omuntu yatuuka n'anjogerako mu bigambo ebimu byanjogerako baŋŋamba nze ndi mufere sirina na gye nkola. Tukumanye ebbanga lyonna abakola naawe. Nkugambye naye nga ebintu gwe bagamba nga Black Market Records abakolayo bamanyi ng'ensasula akakadde kamu emitwalo 10. Ndabikayo ba once in a week in a while. Ekitegeera monitor ogwo musala wange sijja gwogera gwe guli official. I'm a sub editor on Sports Desk. I report to mwami bamuyita Dakaba Kikongo mu China. Ekitegeera bampa omwezi ogusinga kuze nkugambye. Bampayo ka contract abiseereyo nga nyina ka contract ku ddembe nga ku ddembe nkola emitwalo 65 buli ku macha ekitegeera ku macha ezo nozigatta
naye nga nyina contract mu monitor nti buli story gy'owandiika gireete okitegeera tugikusasule nga obulamu bwendivi ng'ate nyinayo ne bannanga baŋŋamba nkolerayo kino kola ki kolayo nkulabidde wenkola nze seebaka nga miwalu wentuuka neneekwata bwenti ng'omubiri gukola ki gunnuma naye ng'omuntu akwogeddeko ekyo omunnyonnyola nti gweokola mulimu ki naye nga okunyonnyola bwati ofuna sente mmeka okitegeera so life bwetu bweri tonyonnyola nnyo don't explain please don't explain get focused focus cruise don't lose focus bagoba agulina bwe bakugamba nti oli mwenzi nga tokikola sigalawo era betwendako baba bakazi bashamira ate wanaabulwawo shamira ayogera nti omusajja oyo ku kibatu anaatera kulemala bwe batogera nga naye ng'abeera n'abawala naye nga bo tewoogera abalireyo mu nkukutu okitegeera naye nga ebyaddala buule goli musajja wange njala nkubuuze kino omwaka guno nga guggwako nawulira ebigambo bingi buule ali mu mbeera bwite gwe abadde mu mbeera bwite gwe obadde mu depression of late. Yeah, I got depressed era yali entutte naye kyasinga okundipressinga nti nze ndi mugumu ate nyina omutima omugumu I handle things in the hard way naye ng'oyagala okunkutula kwata ku baana mu bintu bye nayisamu byakosa abaana si baana mwana wange Adrian okitegeera ebintu ebyo byampisa bubi nnyo omuntu by the way I wonder how would an adult omuntu omukulu kataata jetinga abaana omwana nze ntandika okutya ne ngamba oba ensi eno efaanana etya but nze naliko bino tubinyumya naye nga siteekeddwa nabinyumya sometimes tubinyumya nga tuli off camera natuukako olumu nga ntuuse ku ssomero ng'omwana wange yeesaze bw'ati nga she told people that she read she found it on somewhere on YouTube that you can cut yourself and blood drains n'ofa ekitegeera nga talya mmere but I thank God tibyonna byavaawo jjo nabadde musanyufu nnyo lwali lwakumeka twali celebrating a day before omwaka gw'okuyitako twali celebrating tulina online sale tusabira ne ba Maria ne baani nga tugenza okwebaza Katonda mwaka guweddeko biki muwala nga abeera ne Maria anti we ati Maria nangamba naye nankoonako nangamba la Audrey kati nemmere alya nga sibo mwana alya essala natidde nnyo nze nali siranko mwana wange ng'alya essowaani olaba mwana wange kati bwafaanana she's now a beautiful woman nga obulamu buzzeemu ekyo kyali kimutuusizako ekyo tetugenda gendamu ebyo kati gwe tosobola kufuuka kaso today on your side you being depressed ng'omwaka guno guwedde 2025 muntu wakubuuza nti mwaka ki naddala emyaka ng'etaano otugakigambire nnyo okiziikire I chose not to speak I will never speak okitegeera yes how did you survive okusurvivinga embeera one thing kyoterabiranga bw'osiwesanga mu buzibu tusanga ebizibu bingi we can get disappointed people we trust can do things ne bakola ebintu kintu kyoterabiranga kimu tovanga Katonda awo otegereranga Katonda kuumira Katonda wano ku nnyola agenda kuddamu Katonda agenda kulwanira entalo abantu some people will even run mad people will talk when God is speaking for you yeah mu kaseera we nabeerera mu bizibu mu kaseera Katonda we yambeererawo ennyo miliyoni ya sente ng'ekugwako awo nga tomanyi gyevudde ng'obulamu butambula okitegeera ng'obulamu butambula that's when God Katonda ayinza okuvaayo neegulumiza
no God, this is the God, this is the God they are talking about. Aye nebaza Katonda naye nange nali naserebanga ebya Katonda mbiriko embeera eyo yanziza mu Katonda n'okutegeera obulungi bwa Katonda mtambuliza obulamu bwa Katonda mu Katonda decisions zonna zenkola nkolera mu Katonda and I'm really a proud man nti buli kyenkola kola Katonda. I'm a happy man, things are moving. Recently walaba abajamani bampa scholarship nsoma olu Germany aba Victoria University ne bampita nsoma amateeka sikumpita ndi nsasule ya jangu osome okitegeera nfunye emikwano egirimu ensa juzi nadde nkunyumiza mukwano gwange tubyogera nnyinyi tubyogera nnyinyi naye nyina mukwano gwange nebuuza naye oba kandi ono yavaawa naye kati awo olabaawo oyo si mukwano gwe wekka mukwano gwaffe naye lwaki oleeta luseke lunene atugatire wamu ebyokwefuga abantu bwe batyo byakomye mu mwaka guli bw'oba oyogera atujjukira nti mukwano gwaffe ekimbabagagga sikyagala so mukwano gwaffe tumutumiddeko era yategedde temujja mutegeera fe tumutegeera naye yategedde kati yakubeerawo nnyawo mu mbeera bangi kati waliwo abantu beneebaza mu bulamu bwange waliwo muwala people you despise can come to help you so much. Waliwo muwala amuyita Charity. Charity tumuyita Bubu, the billionaire Bubu. Charity believes that she will be a billionaire. Musanga talina amulu 10. Charity ayina edduuka atunda nsawo awo ku Junction Mall ekireka. Bw'oyingira wali akaduuka katono eyo munda naye atunda ensawo ez'akabi. Naye Charity oyo Charity yampita nanga bule sikutegeera. Let's pray together. Nantwala mu ssero yaabwe y'awatoto nanga nedda. Bino ebintu ebyekuzunza, you are not the first, you are not the last. Lwaki ofaaki? Charity is some kind of brutal straightforward woman. Charity oyo nangatta ku Kainos. Kainos waliyo Apostle. Apostle is a prophet, apostle. Man of God bamuyita Edmund Oduka babeerawo ku Imperial Royal lwa Sunday is my friend. He used to call me, we pray together. He's a good man era bwe oyagala ogendayo nkulagira. He's a good man. Musajja ali avuga BMW gwe avuga BMW ng'avuga kamunye akati mwabo naye nyina omuntu mwabo wakati mwabo ngamita Maria. Maria afumba cake. But I've never met a pure person like Maria. Latonzija ku Maria. Maria wa Fanero. Kyanadibuuziza bule nti wakati mu mbeera zino ezibaddewo Maria abakyala bandigambye bule ku bigambo bimwogerwako tetusamwesembereza. Kati gwe ng'oyogera kubanga kati ogenda kwogera ekintu. Omuntu asobola okwogera ekintu ne kikufaanana mwattu nno. Naye tekitegeeza nti si kyoli. Okitegeera? Gwe walinako wano munno. Ebisijja nabyogerako by the way. Kati tutambudde mu bantu. Naye naawe obaddeko n'abantu nga bagamba divorce ye mubi. Nze nayinako nali ndya mukyere gwange wali ewa papa. Omwana nassaako ekiboozi ne mugaaye kale divorce bw'aba mubi tukitegedde. Ekitegeera netugenda tusindiikiriza kumulaba mu bubi tetunnabulaba tulinde tubulabe kati emyaka tegigenda muwena sinnabulaba. Okitegeera abantu bava mu bulamu bw'abantu balina ekintu kye bakola, they leave them unwanted. Nze nali nsanzeeko omuntu eyaŋŋamba nti antize bange namuleka kubanga bange yali yeebaka ku maama we. Ayino nange nembikkiriza. Nange nembikkiriza omuntu oyo n'ayogera bw'atyo. Kakati omuntu asobola n'okukera n'enkya n'agamba weebase ku mwana wo. Ate nono ye ng'ali serious. Naye Katonda akyawa olulimi olulimba n'olulimi olwawula n'olulimi olw'obusagwa. Omuntu bw'ayogera ekintu muleke etika omusaalaba gwe. Nkitegeera? My friend, there is one thing we call redemption. Okitegeera?
gobeeranga onoolinda tokifanako ojja kuba oli awo bakkubira essimu bakkubira essimu. Nyinako omukyala omu gwe mmanyi yalekawo bbaawe n'agamba abantu musajja oyo adda nkuba nenvaamu n'embuto. Bwe yava mu maka ge yavaamu n'afuna omusajja omulala. Bwe yafuna olubuto nalwo ne luvaamu omusajja n'amukubira n'amugamba ne luno nze nakkubye. Bubeere bulungi naye abangoberera ku 0700 39 1620 obati Gabriel Bule ku Twitter va mu maka gange wanakkirizibwa okukolerawo bamuyita Megatron gw'okubiranga n'akukkiriza. Kale nkukkiriza Megatron kamoze kasajja kabi nnyo ka mutima mubi kayingidde Namukasa ka mutima mubi kamoze yakalazeewa Moze alazeewa aliwa ati tugenda kukola na Moses gwe naye tugenda kukola fena tugenda kukola naye nga webasabe eyayingiridde munne yoono yekka Moze yabadde alina osooka Moze yasoose okunkubira essimu kumakya ssaawa 2 akali ngenze baayi omusajja kukalogo ansuulawo era neetagayo ku wafunayo backup ninayo endala eno tebagibba nayo mayi gwe toggwa ojja kutukubira nga bagibbye oli mugizzawo mpolampola baali bafunamu shadow ban kati tuli mu kulwana kukola ki kuddangu naye musubscribing abakalaba vidiyo eno mwongere okusubscribe ani muleetako nammwe abawemuzi ne muleetako abantu aboogera ebintu byafaayo byennina siina bawemula si ggwe ngamba banno ye gwe nga tebannakusibamu tebajja kunsiba tolebula basiba tugenda kukola Megatron jangu otuule nzije mu saati oba nkole